mu kunoonyereza okwakolebwa aba Rapid Assessment to Avoid Blindness RAB mu mwaka ogwa 2023 kyazuulwa nga bannayuganda abali emitwalo 16 tebalaba ate nga abalala obukadde 2.8 nabo okulaba kwabwe kwakke ddala. Era baazuula nti abantu mu bitundu by'e Karamoja be basinga okutawaanyizibwa ekizibu ky'amaaso. People who are blind in Karamoja is about 4.6%, 4.6 or 4.9 around there. In Southwestern, it's about 1%, it's about 0.9 something. And in Central here was about 1%. In the North, it was about 2.6%. Mu kaweefube w'okulwanyisa endwadde z'amaaso eddwaliro ly'e Mengo lyategese olusiisira lw'ebyobulamu okujjanjaba abantu abatawaanyizibwa amaaso ku bwereere ng'ekimu ku bikujjuko ebikulembeddemu okukuza olunaku lw'obutalaba mu nsi yonna. Ensi yonna etadde essira ennyo ku maaso ng'era tuli ku mulamwa okugamba nti love your eyes. Abamu ku beetabye mu lusiisira luno lugenda mu maaso olw'ennaku ebbiri kubaddeko Kemigisha Prima omutuuze w'e Katuuso Buziga ng'alese muwala we Penina Christopher amaze emyezi 3 ng'atawaanyizibwa amaaso. Tumututeko malwaliro ng'amaaso gamutawaanya naye nga obujjanjabi tetunabufuna. Kino kitaataganyizza nnyo emisomo gye. Kubanga tasoma bulungi bitabo, ennyukuta ezimu taziraba, asula ng'akaaba amaaso gamuluma. Ono tayawukanye ne Patricia Mbanula wamu ne Namuddu Farida abalujja obulumi bw'amaaso. Njabako amaaso okumala emyaka nga3 nga sisobola kusoma. Naye galubindi zange zifunamu obuzibu. Kati glasses zenina zinfumita si nnungi. Ebimu ku bibasinga okwevuma bwe bujjanjabi bw'amaaso okuba obw'ebbeeyi. Nze najja wano nga baagala kunongoosa maaso ne baŋŋamba akakadde kamu n'emitwalo 200. Nadduka emisinde. Basanyukidde olusiisira luno ne bagamba nti basuubira okufunamu ku buweerero. Kusanyuka nnyo ng'omwana wange ateredde amaaso, neebaze Katonda. Nja kwongera okusaasaanya amawulire nti Mengo Hospital teyamba nti eyamba waddiini gundi nze ndi mukazi musiraamu. Okusinziira ku basawo endwadde y'ensenke yeesinga okwegiriisiza ku maaso g'Abannayuganda. And cataract is number 1 of the reversible. More than 50% of the cause of blindness is actually due to cataract. So essira tuliteeka nnyo ku ndwadde zino ze tusobola okujjanjaba ng'endwadde ze tuyita refractive errors. Abasawo batubuulidde ebimu ku biviirako obulwadde buno obw'ensenke. Amaaso gansiwa n'ogenda ne bakuwayo ka exhibita wali eri n'oga nkamireyo ka parade oba nkateeke ku liiso. Other common thing, especially in children, injuries. You can get injuries. There are other causes of cataract which come because of diabetes. Abasawo basabye abazadde bulijjo okukebeza amaaso g'abaana baabwe okwewala obuzibu buno. 38% of the people who come here because of eye issues are children. Omwana waba talina kizibu kyonna waakiri waweereza emyaka 4 abeere ng'ayiseeko mu ddwaliro ly'amaaso ng'omusawo amulabyeko. Omuntu owezezza emyaka 4 kyanguko mu ddwaliro ly'amaaso ojja otubuuzeeko nti abasawo gye muli. Olusiisira luno lwakumala ennaku 2 nga lwakukomekkerezebwa olunaku olw'enkya nga basuubira okukola ku bantu abasukka mu 200.